Muganda wange ne mwannyinaze alaba ebigambo bino mu kiseera kino. Njagala okwebaza Katonda olw'omukisa gwakuwadde bwakuleseewo ng'okyassa omuko ogw'obulamu. Ndi musanyufu nnyo kubanga akuwadde ebyokulya n'ebyokunywa n'ebyokwambala. Era mwebaza kubanga akuleseewo wakati mu bisoomooza n'ebinyigiriza eby'enjawulo. Mukama ayimiridde naawe n'akulwanira entalo era n'akuwangulira. Waliwo ebisoomooza bingi eby'obulamu bye neebaza Katonda nti akusobozesezza n'obiyitamu. Era nsaba akusobozesereze ddala obiyitemu bulungi kubanga ate ekisa kya Katonda n'okwagala kwe bikyakkulembera. Tuli mu program amaka n'obufumbo nange omusumba Ssebaggala Ivan Samwiri. Era nga program eno ebeerawo buli ssaawa 4 ez'okumakya ne ssaawa 2 n'ekitundu ogw'ekiro eddibwamu kuva ku Monday paka Friday wano wokka ku Hope Channel TV. TV ekuwa emirembe n'essanyu, TV ekuwa programs ezikuzimba, ezikugasa, ez'okutwala mu maaso. Lwaki togibeerako ebbanga lyonna n'otegeeza ne munno n'ategeeno n'asobola okubeera nga agaggawazibwa mu birowoozo mu kumanya Katonda awamu n'okumuweereza. Kaakano nno tukyagenda mu maaso n'okuyiga kwaffe. Gwe ne yasubwa programu zonna zenzize enkola emabega tokaaba. Genda bugenzi ku YouTube channel eya Pastor Ssebaggala Ivan Samuel olabe programu zonna zetukoze emabega. Ojja ganyulwamu, ojja kuzimbibwa era ojja kwongera okunywera mu bigambo bino bye tuyiga. Naye ate naawe alina wonna wooli TV tosobola kutambula nayo mu mmotoka, osobola okuba n'essimu yo oba ne laptop. Genda ku YouTube channel eya Hope Channel Uganda. Ogenda kusangayo programs zino live nga bwe ziweerezebwa ku mpewo. Kisobola okuyamba ffenna okutambulira awamu. Channel ezo zonna teweerabira okusubscribinga, likinga, commentinga, sharinga n'abalala. Kitusobozesa okuzimba omulimu gwa Mukama gugende mu maaso. Ye ki ekirala kye muyinza okutusasula okuggyako okwagala ebyo bye tukola ate ne mubyagazisa n'abalala. Katusabe. Kitaffe tukwebaza kubanga otuwadde obulamu. Nongamya nga ngenda okwogera eri abantu. Amagezi gonna gava gy'oli. Yamba Mukama ebigambo bino bitulungamye ffenna olw'okuba n'amaka amasanyufu ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe bwe tusabye. Amiina. Mu programu eno tuyiga mpolampola. Tetuyina kupapa konna, tetuyina kupakuka. Kubanga twogera ku kintu eky'okubeerawo ebbanga lyonna. Twogera ku kigambo ekiyitibwa amaka, ekituba kifubutukira. Abavubuka mwenna abaliyo njagala mbategeeze nti amaka malungi, ga ssanyu era ga mirembe. Newankubadde ng'oyinza okuba nga si ky'olaba, naye tekitegeeza nti tekisobola kubeera. Amaka ng'amaka tegalina mutawaana. Omutawaana ogusinga obunene guva kwabo abagalimu. Ndi omu ku bantu abagoberera ebyemizannyo. Nali nsomako jjuuzi awo nga balaga nti ttiimu z'e Bungereza zaakuba akalulu ku kukozesa kamera zino gye bayita video assistant refereeing okuba nga basala empaka z'omupiira oba okufuuwa omupiira nga beeyambisa kamera z'omu bisaawo okulaga oba ekisebe kyakoleddwa oba tekyakoleddwa. Bantu bangi nga beemulugunya ku nkola eyo. Naye oluvannyuma lw'okukola ekyokusalawo kino ne kimanyibwa, obuzibu tebuli ku kamera zikwata na kulaba bigenda mu maaso kubanga era bye byagenze mu maaso. Gwate kamera eyalabye nti omuntu yakuumye, kamera eyalabye nti omuntu alobodde munne eyina musango ki? Ate erina musango. Naye kirina obuzibu beeba abatudde emabega waazo abavuunula bye zirabye bakole okusalawo. Olwekyo enkola bwe bato ne bagikkiriza egende mu maaso n'okukozesebwa. Naye bongere kutereeza na kuyamba na kuyigiriza abo ababeera emabega abalaba ebyo byerabye basobole okukola okusalawo. Si bwe kiri bannange? Yes. Ekindeese ekyokulabirako ekyo anti munnange omuto gy'amanyi enkuba gy'etonnya, nange ndagadde kugitakaawo. Naye kyengezaako okugamba,
amaka tegalina buzibu kirabo Katonda kye yatuwa kya bugagga kye yateeka mu ngalo zaffe tera okuwulira abantu amaka mazibu gayingiremu naye ng'okimanyi amaka mazibu era banaye n'abalimu bonna bakaaba zekyova olaba nti akiri mbeera singo zetombuulira byamaka basebo ne bannyabo kyemwogera temukimanyi mwogeza butamanya amaka tegabeerangako mazibu kyova olaba nti bwe Katonda bye yateekateeka bigabeeremu ate tubyeyunira amaka mazibu era nze bannange ebintu by'amaka tombuulira naye nga mu ssimu ye anyumya n'abasajja bokka nga n'emboozi ezimu zimukulembera kutuuka mu ebyo kakati gwe oliko ekikyamu kyoyogera kyotategeera amaka mazibu era nze bannange amaka ate ng'azaala kakati bwe gabanga amaka mazibu era teweetaga nagayingiramu kati ate abaana ozaala baaki abaweze n'abana ekizibu kiki kizibu maka kizibu musajja yawula ebizibu yawula emitawaana amaka tegalina kizibu amaka tegalina mutawaana obufumbo kya bugagga ekigambo laavu kikulu era buli muntu akyetaaga yensonga lwaki buli eyeesansabaga amaka mazibu era bannange ffe amaka mwe muyigireyo ffe twagagira naye erogera okulaba amaka mazibu ffe twagagira twagakowa twakolaki nga tayina ekisajja lwaki nkiyise kisajja kubanga yagaana okuzimba enkolagana nakyo etegeerekeka bakole obufumbo kati bali awo si bafumbo naye bekkusa bwekkusa ekimuwaayo 5 n'atambulirako awo kati naye n'abeerako awo ekyo kiŋŋamba tibwogaana amaka ate n'okola ebyo obeera oliko ekikyamu kati amaka tegalina mutawaana kubanga naye abagogerako nti babi balina abasajja amaka tegalina mutawaana kubanga naye abagogerako nti babi waakiri bagenda kuba malaaya amaka tegalina mutawaana kubanga naye abavubuka abagogerako ndiye tajja kugayingira ate bamutokota ku masimu era ne ku weekend agendayo. It is a sign nti ogaana ekintu ekitasoboka kugaanibwa go malungi ogeetaaga yensonga lwaki wekukutiriza ku basajja ogeetaaga yensonga lwaki wekukutiriza ku bakazi ogeetaaga yensonga lwaki mu WhatsApp chat yo mujjudde bawala mujjudde basajja boli nabo ogeetaaga waliyo obubonero obukakasa obumala nti amaka ogeetaaga ekyo tolimba kale okubanga tonnaba kufuna muntu gw'obeera naye ekiseera kyonna tekigafuula mabi okuba nti mulirwanaawo teyasobola kukwata bulungi mukazi we tekifuula maka mabi okuba nti sisitawo oba mugandawo teyasobola kubeerera mu bufumbo tekibufuula buzibu. Yensonga lwaki twogera ku programu eno amaka n'obufumbo tetuli mu kwogera ku kintu kitasoboka tetuli ku kwogera ku kintu kitayinzika tetuli ku kwogera ku kintu kizibu twogera ku ky'obugagga Katonda kye yatuwa ekiyitibwa amaka. Buli muntu kyateekwa okwagala buli muntu kyateekwa okusanyukira buli muntu kye yeetaaga tegabulamu bizibu ngera n'ebiro ebitabulwamu bizibu. Gwatanto bawagira tiimu z'omupiira tiimu nekulembera ebeetuuka mipiira egisembayo obe neebeetya neetagalatagala kikopo nekigisuba sizo neddako naddamu n'agiwagira bwekibanga abantu batuuka ku siiryo bantu bakola bizinesi negigwa naddamu n'akola endala ate nga yemu bantu basoma ne bagwa naddayo mu kibiina n'anona ebitabo. Yes teri kintu kyangu teri kigenda kujjirako mukeeka teri kintu ekigenda okufuna obuwangaazi obw'ebbanga lyonna nga tekiteereddwamu biseera. Olwekyo n'amaka bwe gafaanana amaka tegalina mutawaana obufumbo tebulina kizibu kyonna obufumbo butukuvu obufumbo bulungi obufumbo bwa muwendo. Ani alina ekizibu yenze ali mu maka alina ekizibu yeggwe ali mu bufumbo. Nze nina omutawaana okubeera nti mukyala wange teyenyumiririza mu maka gwalina omutawaana okubeera nga balo teyenyumiririza mu bufumbo si bufumbo. Gwalina ekizibu okubanga abaana tebeeyagalidde mu maka mwe bakulidde gwalina ekizibu okubanga abaana tebanyumiddwa
kubeerawo kw'amaka gammwe. Gwate bw'okeera ku makya n'obanga obuggula buboggozi, abaana okuba bakube, abaana ovuma bavume, ogoba bagobe, tobawa mukisa gwa kwennyonnyolako, tolina budde bwabwe. Kaakati obuzibu maka oba obuzibu gwe atamanyi kyakukola. Olwekyo amaka tegalina buzibu, amaka tegalina mutawaana. Mulekerawo okugawaayiriza nga bwe gali amabi, nga bwe gatasoboka, nga bwe gali amajibu. Era nga gwe bwe wagavaako, nze bannanga amaka nageesonyiwa, nga faaza bwe yeesonyiwa essabo, nze kaati bannange nze amaka era bannaye nageesonyiwa. Muve mu kutiisatiisa abantu. Amaka malungi. Muwagire abavubuka bagayingiremu, muwagire abaana abawala bagayingiremu. Obufumbo kya bugagga, mukubirize abantu bonna babweyunire. Obufumbo ssanyu, mukkirize abolimu bonna babubeeremu. Yes, tutereeze butereeze abo ababulimu, kubanga be baliko ekizibu era be balina omutawaana. Yes, eyo point njagadde ngimaking olwaleero etegereke bulungi. Lwaki bintu bino byenjogera ebisinga ziba feedback eziva gye muli. Kuba programu eno ewangadde wano kati egenda mu mwaka mulamba. Mubaako ne bimumpandiikira ku YouTube channel yange awo ne mbisomamu. Ate bwe nzija ne mbaako ne kyembyogerako. Yes, ne mbaako ne kyembinnyonnyolako bitegeerekeke. Obufumbo tebubangako buzibu kya bugagga ekiva eri Katonda. Bayibuli bwetyo bwegamba nti obufumbo butukuvu n'ekitanda kirongoofu, abakaba n'abenzi Mukama alibasalira omusango. Kale n'obufumbo butukuvu n'ekitanda kirongoofu, kino kya bugagga eky'amaanyi. Ffena gye twetaaga okwembulesinga tuwaanirize mu bulamu bwaffe. Ono tusobole okujaguliza wamu ne Katonda, tusobole okumwebazanga, tusobole okumusinzanga olw'ekyobugagga ekyo. Kati nva nsaba nno mukuume amaka gammwe nga tegaliimu nnyombo. Buli amaka lwe gabaamu ennyombo n'okusika omugwa, mugatamya abaana bammwe. Buli amaka lwe gabaamu ennyombo n'okusika omugwa, mugatamya abavubuka abatannaba kugayingiramu. Lwaki amaka gammwe gafuuka ekyokulabirako ekibi? Lwaki amaka gammwe gafuuka ekintu banneyibba kye beekokkola? Omwami akomyeho, leero ku luno ogenda kuwulira okuyiriba. Lwaki muyiriba? Abantu abakulu, abategeera, abataliiko kikyamu kyonna, Katonda bawadde emitwe balowooze. Lwaki bayiriba? Lwaki omu akuba munne n'omusaayi ne gusammuka ku kisenge? Lwaki omu yeesimba munne n'amuwandulira n'amalusu? Katonda abawadde omukisa mutegeera. Kummwe tekuli ava butabika nti obwongo bwafunye ekizibu. Musobola okwaŋŋanga ebibasoomooza. Kale ne bwe birema musobola obutatuukaawo. Nabagamba nti emu ku ngeri y'okwaŋŋanga ebisoomooza nayogedde jjo ne njogera compromise. Kati ne njogerayo kigambo ekyoku kye bayita accommodation. Accommodation kitegeeza nti waliwo ebintu by'ogenda okukkiriza bibe obeere nabyo. You adapt. Kigambo kya Luzungu. Mu Luganda sikimanyi bulungi. Naye ndooza kyanditegeezezza. Omuntu okukkiriza okukyuka n'otandika okukkiriza okusenza embeera ekwetoolodde. Twabisomako mu saayansi eyo nti ebisolo birina adaptation. Tebiba binaabeera ku mazzi, bibeera n'ebigere byabyo, naye nga munda muno mu bigere mulimu ebigamba muno nga boolaba ebigere by'embaata. Mbu ne kigisobozesa okubeera mu mazzi. Kati n'ekyennyanja nakyo kusobola okubeera mu mazzi, kirina ebintu bye kirina ebikiyamba okussizaamu. Tulaba nti olukalu lunyuma era naawe olusanyukira okulubeeramu. N'ekyennyanja kinyumirwa nno munnanga amazzi era nakyo kisanyuka okugabeeramu kubanga kyasenza embeera ekirinaanye ne kikkiriza kigibeeremu. Njagala abafumbo abali basenze embeera eyabajjira. Senza embeera eyakujjira. Adapt. Batusomesanga oguuni mu biology wali somo libayita evolution. Newankubadde nga si kwe kuyigiriza kw'ebyawandiikibwa naye kati neekoneyo mbeeko nekyenkusomesa, mbeeko nekyenjigiriza wano. Eganda ekiseera kyatuuka bw'ensi neekala nga tewakyali mmere.
wansi wonna ne waliibwa omuddo ne guggwawo mbuka kati kyekyaleeta entugga mbu ne zitandika okusika zagenda okumaliriza ng'ensingo ziwanvuyi mbu naye zaali nnyimpi ebigabo bino binsanyusa okwogerako lwaki binsanyusa kubanga bambi mu bufumbo ekisinga otubonyaabonya kyekyo kusenza mbeera shuwale okusenza embeera osobola okugwa ku kika ky'omukazi bannange musumba otugambye okusenza embeera naye tusabire bane mbasabira bannange mbasabira bakiyita adaptation ebisolo ebibeera ewali omunnyo omungi byayiga engeri y'ogufulumyamu nagenda okubisomako nga bigufulumiza mu nnyindo tyu ne gugwa eri aya bagiyita adaptation byayiga ebisolo birina okubeera nga biyizi olwokuba nti byetaaga emisinde nabyo byezimba kusinza ku mbeera y'okudduka adaptation olaba okulira mu kyalo no adaputinga mu kyalo omuntu adaputinga mu kyalo no munnange bulamu ne bubeerawo ojje n'abaana mu kibuga n'obatwala mu kyalo lunaku lumu nga balwadde kubanga balidde kifene nga si kyoze manyi bafere bamwoza naye ndowooza bagezaako naye twabeera mu kyalo eyo ne muli enjawu naye nga muli stable ebitagambika temwetaaga na ddwaliro wamanyiira embeera nobeera mu kifo nga gwe n'ebiwuka by'omu lubuto mwakkaanya bye bimanyi biri kusegulira embeera gy'otuukamu ensiri ne zikuluma ne kimanyiira gwe n'ensiri ne mukkaanya naye ng'omulala emuluma emu n'azimba n'amyuka n'agenda mu ddwaliro n'afuna edripu tosa n'abasawo bakitugamba nti emibiri gyaffe gikyukakyuka gisobole okutegeera embeera oyinza okubeera ng'embeera tewagimanyiira nga mukyalawo kye yajja nakyo kigumu nga bbaawo kyalimu kigumu nga kyafaanana kigumu lwaki nkiyita kigumu kubanga kiganya okukyuka mwaka gumu myaka 2 myaka 3 myaka 4 myaka 5 okkiriza yeye ey'emubiri mu kikula kye kyatayinza kwenuunamu oli tayinza kwenuunamu phlegmatism omuntu is phlegmatic mukakkamu yassibwa wansi muteefu kana obayagala nyaleekaane ne bwe kali mukazi gwe ne nkolera ne pate ne omukazi tasanyuka ne mugulira bino omukazi tetabuka n'omugamba gye nembifaananyi tajja eno kye ngamba kati ekyo kyekikula ki kati kitusobola kimunuunamu nobafumbirwa abasajja b'ebikula ebyanguwa dduka wadadda wali tatsirika tatula kakati waliwo ebintu munno byeyajja nabyo mu bufumbo ebimu byajjira mu kikula kyo manyi nagamba nti wakkiriza okufumbirwa omuntu ofaananga muntu asaze endibota kyonna kyosanga munda kyotunda kale bwe wali otwala omukazi oyo wamutwala n'ebibye byonna toyinza kugamba ti bwe wali ng'ofumbirwa Ssebaggala wafumbirwa Ssebaggala ani otafumbirwa kikula ki that's a lie bw'oba wali ofumbirwa mukyala wo obanga omuwasa wawasa mukazi wo ne byali bw'abanga wa fuuti 2 wamuwasa ne fuuti ze 2 katotandika kufuuka nga atayagala bampi bw'obanga wawasa wa fuuti 8 wamuwasa ne fuuti ze 8 katutandika kwekangabiriza okutuwuddisa tubali toyagala bawanvu bw'obanga wafumbirwa Ssebaggala nga muddugavu nga bwondaba najja ewuwo n'obuddugavu bwange kati totandika kufaanananga alumwa ennyo ng'olabye abaddugavu muli mu maka eyo mwagala kutulimbalimba nti muli basunguwavu nnyo ng'ate ebintu bye musunguwalire bannammwe bajja nabyo adapt we are going to pray tugenda kusaba adapt simple kiriza
muno omuleeta nabyo ate kati yakola atya. Kino sigambye ntateekwa kukyusaamu ne bwe kiba tekikyuse emu ku nkola ezigenda tuyamba okukendeeza entalo mu bufumbo naffe kwe kutandika okukyuka tujje mu bannaffe abatakyuka ewala olwotandika okukyukakyuka ojje mu munna atakyuka ogati kuti omukyalo ono kumumbeera mwali kati nno nange nina okukyuka so that I adapt. Netujja kubeerawo ng'onywedde omuntu ali awo atakyuka tasobola kusenza mbeera. Bino tubyogera n'eri abakozi b'oku mirimu. Waliwo omulimu gwe bakuwa mukama wo n'omutunuulira ng'olina okukyuka ofaanane mukama wo. You adapt. So si kubeerawo nze tebanyombesa nze lwaki ambuuzabuuza ebibuuzo kakati nze n'ebintu bye sikoze kati ate abiwaayiriza. Toweepankapanka. Omusajja omu yagambye omwavu olina by'otayina kukola. Kati naye bw'obeera mu bufumbo totandika kwepankapanka. Ojja kukyuka, olina okweweta mu bimu. Osenze embeera ekwetoolodde kubanga ngumu. Senze embeera. Yes. Saba Mukama atuwa amaanyi okuyita mu Mwoyo Omutukuvu gwe twasabye nga tutandika. Yayinza okutusobozesa ffenna okubeeramu okulowooza kuli ng'okwali mu Kristo Yesu. Atalowooza kintu kyonna kwenkanankana na Katonda n'ejjako ekitiibwa nadda mu kifaananyi ky'obuddu asobole okutulokola. Ekyo Yesu kye yafuuka ne kye yabeera kye ky'obugagga ekisinga obunene buli muntu yenna awulira ebigambo bino ky'ateekwa okutegeera. Ati naawe nkusaba era nga nkwegayirira kola ekisa kya Katonda awamu n'amaanyi ge okkirize okukyukakyuka osinze embeera onaawangula. Mukama akuwa omukisa. Yesu tukwebaza ku lw'obulamu. Webala okutukuma n'okutulabirira. Ekisa kyo n'okwagala amu n'emirembe kibeere wamu naffe. Kitambule naffe okuva leero okutuusa emirembe gyonna. Otuwa amaka amalungi amasanyufu era agalina emirembe. Otukuuma otulabirire otubeere mu byonna. Ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe bwe tusabye. Amiina. Mukama akuwa omukisa.